Akatale k'Ennakawa ke kamu ku butale obuddukanyizibwa ekitongole ki KCCA nga kalina abasuubuzi abali eyo mu 3,000 abeenyigira mu mirimu egy'enjawulo. Wabula bw'otuuka mu katale kano ekikwaniriza kwe kwemulugunya kw'abantu naddala abasuubuzi abagamba nti tebalina we bakyamira oluvannyuma lw'ekitongole ki KCCA okuggalawo kaabuyonjo zaabwe. Ebizibu bwe tulina bwa toyireti. KCCA yagenda n'ewamba toyireti z'abasuubuzi zeetaazimba zetalinaako buyinza. Okutale kano konna okuva eri yonna yonna waggulu ogenda oserengeta eri wansi ddala oba onootuukayo toyi ogenda okutuukayo nga toyikyafu. Bano batonnyonnyodde nti baali beekolamu omulimu ne beezimbira kaabuyonjo zaabwe ng'abasuubuzi nti wabula ekitongole ki KCCA kyaziggalawo oluvannyuma lw'okubasuubiza okubazimbira kaabuyonjo ez'omulembe. Otuukayo nga baagala nti tewali mazzi tetumanyi nsonga kitekanso gye twagaza. Nkosa kubanga ndi mulwadde bakannongoosa omusulo sisiba mba njagala olunumako ngende kati nnina okukozesa booda ogenda okunoonya ttooyi. Kati bano bagamba nti abantu abasinga kati beeyambira mu buveera n'obucupa. Omudaala gwo gujjudde akaveera obucupa obulimu omusulo olw'okuba nti abantu balina bafuuyisa bappa amabuveera bateeka mu cupa ne batusulira mu midaala. Abantu basulamu muno mu katale tebalina ttooyi baggalawo kati baagala bagendewa. Mbu kyokka ekisinga okubaluma ne kaabuyonjo KCCA ze yabasuubiza teziggulwangawo mbu n'ezaggulwawo tebaayo mazzi nabikozesebwa. Abakuuma toyireti bakambe bazibu otuukawo n'omugamba nyala kufuuza n'agamba tewali mazzi tuge ekisajja kinene kyoyalana tukuba bukubi. Naye omanda ate nayo yennyini tennaggulwawo naye baalaga nti bagiggudde. Owulidde kakati abasuubuzi bali mu kubonaabona. Kati nganze ndi musajja mukulu wa myaka 65 toyinza kunsuubira nti omusulo ogunnumye ntambulira okutambula paka eri mu manda. Kati bano bagamba nti bakooye okujjanjaba endwadde eziva mu butabeera na kaabuyonjo. Tulina endwadde tugenda okufuna tutamanyi tufunye kandida tufunye infection tulina endwadde biyitirivu. Ye ssentebe w'akatale kano atunnyonnyodde ebizibu abantu be bye bayitamu. Bugenda kutta abantu bafunye endwadde bw'osiba omusulo ne gudda mu kawago ofuna ebirwadde biki. Leero bakadde baffe bamaama b'eggwanga abo bonna basaasira ddala enkola ki kubanga nze ogirawo nti nga nkola ki naye bannange bamaama endwadde ezisinga okujjanjabwa wano kati infection bagijjanjabira $200. Twogeddeko n'ekitongole ki KCCA ne kitegeeza nga kaabuyonjo zino ezoogerwako bwe zigenda okuggulwawo essaawa yonna nti bakyalina bye bamaliriza. Bwa kaabuyonjo eno toyireti twaginspektinga nti etuukiridde okuggulwawo era neteekebwa mu bajeti ey'ebyensimbi ey'omwaka ogujja nga kutandika nga 1 July egenda kutandika okukozesebwa nga tulina contractor n'atuyambako okuba nti neerongoosebwa ebikozesebwa mu kaabuyonjo bwebiri ng'amazzi nga toilet paper n'okola munno ebeera ku mutindo ogw'omulembe era eno nga 1 July egenda kuba etandika okukola. We tuviiridde mu kifo kino ng'ekitongole ki KCCA kitandise okukola ogwakyo kati tekimanyiddwa oba ekitandikiddwako olwaleero kineeyongerayo mu maaso abasuubuzi ne bataddamu kuyagga. Winnie Tessa Nakayinja agafeeyo ku Spark TV.